Okay, basibo ni banyabo mugamba muti akasoita mudde bulungi nnyo tukyagenda mu maaso kati nno okusaala Idi aduha abasheek bangi nnyo boogedde ebigambo bingi nnyo naye asheek oyo gwe mulaba alina statement zayogedde mu chaachi zenjagadde zayogedde mu muzikiti bw'abadde ali emimbali zenjagadde mbaleetire muwulire. Omusajja yogedde ebigambo ebyo nga baabyogerako abamu tebakyali mu position mwe baabyogereranga naye olw'okuba ati nno baabyogera ensi n'ebitegeera ng'era n'abakulembeze abamu bagenda mu maaso n'okukola ebintu bye bimu avuddeyo n'abyogerako. Bw'abadde ali mu kusaaza Idi amaze okusaala n'atandika kye bayita kutuba oba kyekyo ayogedde ku bakulembeze abalimba. Omukulembeze ayinza okujja baddala n'akulimba n'ogamba eggwanga lino kiki ddala ngenda bikuteerako wali ebigambo biwulire n'agamba naye bannange ki ekigenda mu maaso. Omuntu n'akulimbira ddala ekintu ky'olabako obusungu ne bukuluma n'ogamba naye kati mukolere ki ddala ddala ono nga ddala akulimbira ddala ddala ekintu ky'olabako naye n'osirika busirisi. So avuddeyo n'agugumula abantu abalimba. Ayogedde ku musajja eyali mu position ey'amaanyi eyalimbanga nga ye buli lwatuuza press conference zaabeerangawo ku lwa Monday sijja mwogera. Press conference ezo muzimanyi bulungi nnyo waliwo ekitongole wano mu ggwanga ky'amaanyi kituuza press conference buli lwa Monday okwogera ku bibaddewo okuva ku Monday yo yennyini mpaka okuzza emabega Monday eri okwogera mu eyo wiiki ebibaddewo maybe ne bye balaba ebigenda mu maaso mu ggwanga. Kati omwami oyo yali mu position eyogerera ekitongole ekyo eky'amaanyi mu ggwanga sijja kyogera kwane seeka mu byayogedde mujja kimanya naye nga omusajja we buli lwajja alimba ne batuuka n'okumukolamu kye bayita nkyogere ntya eŋŋombo nti olimbanga era kati omuntu kasa agamba nti olimbanga gundi awo manya oli musajja mulimbi. Kati omusajja yalimbanga ne batatuuka n'omukolamu eŋŋombo nti olimbanga gundi naye nga musajja w'amaanyi alina abaana alina omukyala ayogerera ekitongole eky'amaanyi naye nga buli lwa Monday tumanya mu bigambo 100 byagenda okwogera 75 bya bulimba naye ebigambo ebyo aba abisomye busomi kati nga waliwo ababimuwa abisome kati oluusi n'anenyezebwa naye nga ebigambo abisomye busomi. Omusajja osimanyi oba mumumanyi musobola okunteerawo awo erinnya lye mu comment section. Kati omukulu oyo kiseera kyatuuka ne bamukyusa nava mu position eyo ne waddawo omulala naye n'omulala naye yatandise okulimba. Waliwo incident ebadde awo side z'emunyonyi naye aleka yatandise okulimba ku byayogera akuba abantu tebannaba mumutegeera bulungi nnyo naye yatandise okulimba. So kati Sheikh agambye omusajja oyo yalimbanga tinno naye ate waliwo n'omulala ate alimbira ddala emisana ng'ensi eraba. Kati oyo gwayogeddeko agambye nti omukulu oyo yavuddeyo n'alimba ng'ensi eraba nti ab'opposition beekobaanye n'ekibiina ekikulira okulonda mu ggwanga ne bagamba nti ne babba obululu nkaddemu nti aba NUP beekobaanye n'ekibiina ekironda ekikulira okulonda mu Uganda ne babba obululu. Ne ngamba muntu kyoyo yavuddeyo n'akyogera
kati ng'alaga nti n'oyo omukulu yatulimbye ekirimbo Ssaabalimbo ekisinga obunene mu ggwanga ate oyo omukulu nga naye w'amaanyi mu ggwanga kati nenjagala naye mumpe erinnya ani yavuddeyo n'alimba kuba kati obulimba bususse abakulembeze bula abalimba bwe batyo olwo bwe balimba bo bagenda kulimba batya be banaakizuula n'eggwanga kati lyakulimba so ebigambo omukulu abyogedde mu nnyamivu n'agamba tamanyi Giresun eno gyeraga naye mbadde saamunterewawo amannya g'abo abantu kuba nze sibategedde sibamanyi naye munterewo amannya gaabwe tumanye baani abalimba eggwanga lino okutuuka ku ngeri eyo oli yali musajja w'amaanyi nnyo mu kitongole nga bwe ggambye kitongole ky'amaanyi mu ggwanga naye nga buli lwa Manda atuuza press conference n'atulimba ne tukkiriza nti ono ye atulimbye yalimbako koza ate simumanyi mumpe ku mannya g'oyo omusajja tuli mu mbeera nga ekwasa ennaku obeera ku TV n'otunuulira omusajja omukulu n'ogamba oba alina abaana oba alina omukyala ng'ali mu kulimba eggwanga n'omwana omuto kyalabako. Waliwo omwogezi wa kitongole kimu ebiseera ebyayitaawo yajjanga ku TV okuwa press conference mwogezi wa kitongole ky'amaanyi naye olunaku lumu nali ndi muddiro n'ajja okuwa press conference ebivuddeyo omu ku bana galeha omusajja oyo alimba nengamba yalabbi noono omwana amanyi nti ono omusajja alimba naye ng'omusajja oyo alina abaana alina abakyala nengamba owange wategeredde nti alimba ate bali ababe bannange mutegere nti abantu babalaba abantu bategeera yakulooza nti bw'onoyogera by'oyogedde bajja bitwala nga bw'oyogedde twabadde ku TV wano jjo abantu babadde embalala eyo balonda bululu bwaffe ab'ekibiina ekimu kamera neekwata omusajja nga muteekemu obululu ne babuuza eyabadde akulembera okulonda okwo bino bigambako ki nze nabadde eri nabadde eri naye nga omusajja alina omuntu omusajja mukulu ali mu kulimba abaana be oba abaana be gye basomera bamwogerako kisimanyi bannange we have to leave a legacy to our children. Generation yaffe evunze nnyo. This generation of ours has rotted too much. Tukulembeza bulimba, we have no shame at all. Tetusima, tetuswala kuna kuswala. Omusajja n'ogenda mu ku TV eggwanga n'olimba ensi nga buli omu akigana nti olimba bulimbi. Omu n'agamba nti abavuganya gavumenti beekobaana n'akakiiko akalonda electoral commission ne babba obululu. Makulu hadha kijja magezi abavuganya gavumenti beekobaana na electoral commission ne babba obululu. Naye ate electoral commission eyo neesigalawo ng'era yekyalondesa era namwe ne mukkiriza. Ittakillah mutye Allah. Bane tutye Allah subhanahu wa ta'ala. Ebigambo bye twogera ensi si yaffe. Olwaleero we tuli, tomorrow we are leaving this world. It's not ours. Lekakulooza nti you are here for forever and ever. Olimba generation eddako ogenda kubeera etya. Ntuulawo nengamba nti abaana baffe emyaka 3-4 banajja mu maaso bagenda kuba batya obuntu bulamu bwatuggwamu. Nabbi yagamba nti man lam yastahi idha lam tastahi fasna ma shi'ta. Ensonyi bwe zikuggwamu kola buli ky'oyagala. Ensonyi zaatuweddemu omulembe guno. Tetukyaswala omuntu tokwatibwamu nsonyi bino byengenda okwogera banaabitegeera bati